So tubulire kyekivuddeyo kakati betuuse ewa CID Commander tusikiriza okuyingirayo n'abantu bana ebigambo bibadde bingi nnyo tuyinza obutabiddamu byonna nga balaga nti bamuwandiikira dda ajje amini bamukubira essimu ajje naye netugamba poliisi emirimu egikola etya nammere senior citizen bw'oba omuyita olina omuyitira kumuwandiikira tutuuseeyo ne bendabye body language nentyatyamuko akatonotono naye nsobola okuba nga body language ya CID Commander nza okuba nga ngitapuse bubi tutuuseeyo wabaddeyo kase kusaasira nga naye azze ne reference ye n'agamba ono ye ali waggulu w'amateeka nawe abadda reference yange mukulu n'agamba gimpitire naye omukulu tugeze mutuukako nga complain zaasuuka dda eza full figure nga abekajjansi bawaaba abekatwe bawaaba dda nga etumubuuza ssebo w'ekitiibwa gwe ensonga zino zibadde bawaabira full figure gwe badde toziraba tubanaye mbadde nziraba naye nga ninze ba complainant ne tubagamba nti ate ba complainant be bajja ku poliisi mubadde mubakwata n'alaga nti ekyo abadde takimanyiiko era n'alagira mu butongole bayite fayiro yonna gye ziri gye bawaabira full figure asobole naye okuvunaanibwa ng'abalala be bavunaanibwa era tuvuddewo ng'alaze nti akitadde mu nkola kuba mugambye bw'otakikola omufaliso bwe ajja kuleeta mpaka ku CPS neebakaawo mpaka emujja okuyita full figure tetusobola kubeera mu ggwanga libenga eritali mulimu abasukumya bali waggulu w'amateeka kuba full figure avumya abantu bangi essaawa zino muyinza okulaba abo banyiga ne bamukuba waliyo abalala baagala okumufumita ebiso oba oli awo n'okumukola ekisinga ekyo ffe tetukkiririza mu fujjo tetukkiriza mu kukuba kubanga ebibi ebibiri tebisobola kukola kirungi kimu kaakati bwe tutuuse nze mbadde open ne bagamba mwakutte promota waffe wano Nobert ne mumusiba ali wansi ne bagamba Nobert fayiro ye balinze DPP atege ku komenti balawo bamuta oba bamutwala mu kooti kati bwe tuviiriddeyo ssaawa zino nfulumyeyo kugenda kunywa kacaayi ate nkomewo wano bamusindise okukola statement era bwe twogerera nammeere ali munda alimu okukola statement baamala okugikola mugambye ssebo beera open mugenda kumuwa bondi oba temugenda kumuwa bondi oba temugenda kumuwa bondi tutegeere body language ye njitidde naŋŋamba mulinde amala okukola statement nammeere CID Commander nagamba mulinde nammeere amala okukola statement tulaba ate ekinaddako awo we tuli naye nga benjogerera full figure abayise fayiro zonna gongo olina gye bamuwawaabira ne batalondoola nsonga za full figure CID Commander abagambye muzifune ate mujje n'obujulizi kirungi obujulizi buli social media era nange essaawa zino ngenda genda wali male okufuna obujulizi bwa full figure byazanjolonga ebbanga lyonna nange ngenda kuva wano nga maze okukola statement awo we tuli nammeera ali munda ali mukola statement body language y'omusajja ebadde egambye body language y'omusajja CID Commander n'ebigambo byasoose okwogera tiddemukko tebasobola omusigaza naye n'obutamusigaza nakyo kisoboka kati ndowooza tulindirire wano awo okuva kati tujja kuba tumanya nti oba bamuwadde bondi oba tebamuwadde bondi ninga nange kati ngenda wali tujja kutiikula vidiyo zange male nange okuyingiza omusango gwange ensonga za Catherine kusaasira zo bazitunuddemu kusaasira bazituddemu nnyo ne reference n'agiraba era n'agamba yawandiise ebbaluwa eziyita yonna gye ziri basobole full figure naye okumuyita ajje yennyonnyoleko awo we tuli kamera zammwe muzigyeko kamalego nokufuna ekyokulya